abaddeyo akava ku kyeyo afiiriddewo nga talidde na ku ssente z'akoze Bulaaya. Ono nno ekimuviiriddeko okusangibwa mu nnyumba ng'afudde kwe kukomawo ng'abeewaka ssente mmye nga baazirya dda. Ono nno tekimulobedde n'agamba nedda kanve mu bulamu bw'ensi. Ate era nga abantu abalala bagamba nedda si yeeyesse, bennyini abafamire ye beebamusse olwa ssente. Ebyo tuzze nga tubiwulira buli lunaku, bituuka ku bannaffe buli lunaku, era nga naffe tubimanyi ddala, tumanyi embeera z'abantu na biki bye balowooleza bankuba kyeyo, na ssuubi kiri babeeramu bankuba kyeyo. Kuba ggwe bw'ogenda ku kyeyo, omuntu aba amanye afunye bbanka, aba amanye afunye omuntu agenda omukolerera, aba amanye afunye omuntu ow'okulimbalimba okwonoonera obudde n'ebiseera. Yenze Sheila Adita, subscribinga ku YouTube channel yange, kwata ku kadaaka lyawo waggulu nga buli vidiyo yonna gye nteekayo ekutuukako bulungi. Twegatteko tukuze channel eno esobola okuyamba gye bujja, oba esobola okubeera awo n'ofunako ebimu by'oyiga nga bye bigenda okukuleetera naawe okubaako abalala b'oba oyambye. Kyova olaba mbagamba subscribinga, okwate ku kade nga buli vidiyo yonna ekutuukako osharinge. Mbeerayo ku mikutu emirala nga Facebook, ku TikTok, ku Instagram, ku Snapchat, ku WhatsApp, gyonna emikutu ngibeerako era nga nkozesa amannya ga Sheila Adita. Njagala tugendeko mu butambi buno eno tubuwulirize ate era tukomewo. Banneeyazizza ne muganda wange baatuze mutuge yenna ajjudde enkwagulo, yenna azimbagatanye ajjudde enkwagulo mu bulago mu ffeesi, kirabika baamukubye either nga bakiteebereza nti yakadde alina ssente oba si ekyo. Bano abantu be tubeera nabo e Uganda nga woobitegeera, teyalabye na ku baana be, yabadde ali mu kweriseti ng'agenda alaba abaana. Unfortunately teyasobodde kutuukayo abaana, naye nga neeyanzizza bambi, naye nga baatuze mutuge ne maiti yiiyaawo ngikuweereza, yenna azimbagatanye, yenna ajjudde enkwagulo ku matama. Baatuze mutuge oba baakubye. Awo ffe tuba tetulina kyakugambawo wabula okusabira omwoyo gw'omugenzi, Katonda agwommoze mirembe. Ng'era bwe tuzze nga tukikola ku bannaffe abatuvuddeko ku maaso. Nze nabagamba okufa buli omu ajja kukulozaako, just tukiwe kaseera buseera. Osobola okubeerawo leero enkeera nga yonnommo, osobola okubeerawo ku ssaawa zino, ku ssaawa eziddako nga toliiwo, osobola okubeerawo mu kadakiika ako, eddakiika endala eziddako ng'oli mu ddiiro bakugolodde. Ate era nga tetunnayogera ku nsonga za mugenzi, mbasaba nnyo bagamba you people musigale nga muli very humble. Obulamu buno eno bwetaaga omuntu nga yo very humble. Engeri gy'oyisaamu abantu gye tugenda okujajingamu ng'ovudde mu bulamu bw'ensi. Engeri gye weeyisaamu gye tugenda okujajingamu ng'ofudde. Mweyise bulungi abantu, ne bw'oba tomwetaaga tomuyisa bubi, kozi leero oyinza obutamwetaaga, enkya ng'okola ki? Ng'omwetaaga. Abantu mubayise bulungi, abantu abakulu mubawe ebitiibwa, temunyooma bantu. Oyo gw'olaba nga atalina kyasobola kukola munnange asobola okukomyayo, oba owooluganda oba mukwano gwo oba ani, abantu bonna bazibu. Ne waabeera muyise ng'omusanze mukulu, abantu mubawe ebitiibwa byabwe. Bankuba kyeyo, sigenda kkoowanga balabula, sigenda nga kkoowa kola butambi nga bwe buti. Mbeegayirira nnyo ebiseera ebisinga ne mbagamba you people
mwegendereze nnyo abantu be muleka ewaka. Mwegendereze nnyo abantu be muyita ab'eŋŋanda, ab'emikwano. Nti abantu abo bw'oba ogenze ku kyeyo, abantu beesaleko. Sigalawo n'abantu babiri, abantu basatu b'omanyi nti tebasobola kulya mu lukwe. Ate era mwabo abantu abasatu buli omu baako ky'omwesigisa. Ono leero w'omuwa ssente nteerayo ku akawunti, oluddako owa mulala, oluddako owa mulala. Ate era abo bonna bakuleetera risiiti eziraga nti ssente zigenda ku akawunti. Bw'oba oyagala kukuzimbira, wuliriza bino oba kugulira poloti, omuntu gw'owadde ssente muteekeko amubega. Ompulira bulungi? Omuntu gw'owadde ssente muteekeko amubega. Bw'oba oziwadde taata wo, kwatagana ne maama wo ne muganda wo, bonna obagambe taata namuwadde ssente z'okungulira poloti. Bw'amala oggigula, ekyapa akiwe ggwe maama oba akiwe muganda wange gyendi. Abantu abo bonna bateekeko enkessi, omwo mujja okufuna ekituufu. Teweesiga muntu omu lwa nsonga abantu tebeesigika. Ojja kwesiga kojja, ssente zonna aziyiseewo. Mwabiraba ebya Aisha ku myaka egyo gyonna gy'abeera ku kyeyo, yeesiga kojja omuzimbira ennyumba n'akomawo nga bamuteereddewo katooyi nga talina kyakukola. Emyaka gye gyonna gy'afiibanidde Omuwarabu, empisa gye babadde bamuyisaamu, ebizibu byonna byayiseemu, n'akomawo n'atafunamu kintu kyonna. Kojja n'asigala ku kyalo ng'ataayaaya, teri agenda mumukwatako yadde okumusiba. Oba akantu ako mukawulira bulungi, teri agenda mumukwatako yadde okumusiba. Kati wano we mbagamba abantu temubeesiga nnyo, essuubi lyammwe temuliteeka nnyo mu bantu. Abantu bazibu. Naawe ggukako ku matu, ggukako ku maaso, obeere ng'olaba. Leka buli omu abeere mulabe wo ku ssente. Leka abantu oba bakukyawe, kubanga wagenda okuva e Uganda ne weewayo n'ogamba kaŋŋende oba nfanfe ng'ogenze kutereeza bulamu bwo. Kitegedde bulungi? Essaawa zino eno abantu abo bennyini be wagenda okolerere bakuliddemu olukwe, baagala oddeyo era opambane, era okole mu ekyo bakuloge bakusiraanye. Mwegendereze. Nze bino ebintu mbyogera with experience kuba nkimanyi abantu bwe batyo bwe bali. Abantu babi, abantu bazibu. Yenze Sheila Adita, katumanye ky'olowooza. Mu butambi nga buno bwe tuba tutaddeyo endowooza yo nkulu nnyo, tuyigamu ebintu bingi nnyo.